Mu 2009 gavumenti yavayo n'etteeka erikugira enguzi li Anti-Corruption Act nga lino lye liyitibwamu okukwata n'okukangavvula abeenyigira mu buli bw'enguzi. Kyokka kyazuulwa ng'akawaayiro ak'enkaaga-mu-esatu bwe katalambika bulungi kirina kukolebwa ku ebyo ebibeera biwoyeddwa. Mu tteeka lino akawaayiro ak'ensaavu-mu-esatu kawa Ssaabalamuzi obuyinza okubaga ebiragiro ebigobererwa mu kununula ssente za gavumenti n'okubawa ebyobugagga byayo ebiba bikakasiddwa okubbibwa, okutwala obuvunaanyizibwa obw'abantu abateekebwawo okubirabirira wamu n'ensonga zonna ezeekuusa ku by'obugagga bino. Ng'akozesa obuyinza bwe, omwaka oguwedde Ssaabalamuzi yavaayo n'awa ekiragiro eby'ebitongole ebitakabanira obwerufu n'okulwanyisa enguzi omuli woofiisi ya Kaliisoliiso, ekitongole ekikwasisa empisa mu woofiisi ya Pulezidenti ki Directorate of Ethics and Integrity, ekiwooza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority n'ebirala okukola okwebuuza mu bantu ku biragiro ebiyinza okulambika ensonga eno. Kati olwaleero ebitongole bino byanjudde ebiragiro bye byakoze ebigenda okulungamya ku nsonga eno nga bitambulira ku ebyo ebirambikiddwa mu kitundu ekyomusanvu eky'etteeka li Anti-Corruption Act era nga bikwata ku oyo yekka abaakwatiddwa mu buli bw'enguzi nga n'omusango gumaze kumusingisibwa kkooti. Bwe tuba tuvudde mu kkooti ng'omuntu avunaanibwa omusango, kkooti n'esalawo nti asasule kye yali abbye oba kaŋŋambe nga twali tuleese obujulizi nti ono yabba ssente oba n'agula ennyumba bweti oba n'agula amamotoka biki. Kati bwe tuba twagala okuzza ssente ezo tuba tutunuulira ebintu ebyo ebimu byakola ki byafuna. So okufuna ebintu ebyo nga processes mu mateeka si nnambulukufu bulungi. Mu biragiro bino mwe muli ssaabawabi wa gavumenti kussa ne Kaliisoliiso abateekeddwa okuteekamu okusaba eri kkooti ekimanyiddwa nga assessment order nga baagala okwekenneenya ebyobugagga ebiwoyeddwa, obuzito bwabyo, ssente ezibivaamu ne gye ziraga n'ebirala oluvannyuma lwa nnyini byo okusingisibwa omusango gw'okulya enguzi. Kino nga tebannakikola balina kusooka kuyisa kiragiro mu mpapula z'amawulire oba ekyapa kya gavumenti ekimanyiddwa nga gazette nga kirambulula ebiboyeddwa. Kino kikolebwa okumanya engeri gavumenti gy'egenda okununulamu ssente zaayo. Wabula omuntu ono avunaanibwa singa batawadde bujulizi bumala, kkooti eba n'eddembe okugenda mu maaso n'okuwa ekiragiro eky'okubawa ebyobugagga ebyo. Ebiragiro bino era biwa kkooti obuyinza okulonda omuntu aba agenda okuddukanya ebyobugagga ebyo okutuusa nga ssente ezibbiddwa zonna gavumenti ezifunye. Ono yatuumiddwa manager, receiver oba administrator. Bagamba nti singa gavumenti efuna ssente zaayo zonna, awo omuntu aba wa ddembe okweddiza ebyobugagga bye. Kyokka mbu singa embeera etuukawo ng'ebyobugagga bino byetaaga okutundibwa okusobola okuggyayo ensimbi za gavumenti, akwasiddwa obuvunaanyizibwa obw'okubiddukanya aba alina kusooka kufuna lukusa okuva mu kkooti. Bano bagamba nti singa ebiragiro bino biyisibwa bigenda kuyambako nnyo mu kutaasa ensimbi y'omuwi w'omusolo ebadde tokomokera mu ngalo z'abeenoonyeza ebyabwe. Bwe baba gavumenti etuyambye ne terufuna tuba tetutandikira ku zero, tulabyeko abalala ababikoze ate nga bikola kubanga obuli bw'enguzi n'obulyake kwegamba bususse. Twetaaga naffe okufuna messages eziri n'amateeka kaŋŋamba amakakaliko. Okusinziira ku Rebecca Naomi Nareiso ng'ono akola mu woofiisi ya Kaliisoliiso wa gavumenti, ensonga eno ebadde esigaza nnyo eggwanga emabega. Ng'ensi endala ezisinga bwe zikoze, kati nga baneiba baffe Kenya bo batuyitako nti teweetaaga kusooka genda mu criminal court okufuna order ekuyamba okufuna ebintu ebyo nga kati ekirindiriddwa kwe kwanjula ebiragiro bino eri akulira abalamuzi ate oluvannyuma bitwalibwe wa Ssaabalamuzi abiteekeko omukono olwo biyisibwe. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.